Ebitundu by'amaserengeta g'Amerika omuli Chile ne Argentina birindiridde okulaba enjuba n'omwezi nga birwana obanga omwezi gusiikiriza enjuba. Bano beegattiddwako abalambuzi okuva e Bule n'e Bweya abatindizza eŋŋendo okujja mu Chile nabo bafune omukisa okulaba ekyafaayo kino. Okusisinkana kuno kwasembwa okulabwako mu August 2017 omwezi bwe gwayita wakati w'ebire n'enjuba mu bitundu ebimu eby'Amerika. Okusinziira ku bakugu mu bya ssaayansi, ensisinkano eno yakumala eddakiika 2 era ekiseera ekyo bwe kituuka okumasamasa n'okutemagana mu bwengula kuba kungi era ng'omuntu okwewala obulabe obuyinza okutuuka ku maaso ge alina kwambala gaalubindi ez'amaanyi ezitayitamu kitangaala. Wadde ng'ensisinkano eno yakubeera mu ggwanga lya Chile ne Argentina, abantu mu nsi endala nabo baakubirabira butereevu ku mitimbagano. Ensisinkano y'omwezi n'enjuba erimu ebika wabula neemanyiddwa nga total solar eclipse. Omwezi we gubikka enjuba yonna ebeerawo mulundi gumu mu mwaka mu mawanga ag'enjawulo. Mu Argentina ne Chile bwe banaaba balaba omwezi nga gubisse enjuba yonna, mu mawanga aga South America nga Bolivia, Peru ne Ecuador baakulaba gwa kitundu so nga Africa, Bulaaya, Asia, Austria ne North America teri ajja kulaba.